door. ALMAGIC production. Umusiwanzi Jeko. I can't accept that. Okay, simanya Muko. Whatever happens, Billy Joe. Wabula kati yamanyi. Sinda bwe mbivaamu nange biba binkwatiramu okirabula kirikola malala. It's very bad to work with people abatalina bwongo butegeera. Yakala kunswaza buswaza. Diru gyendi muyamanyi, diru egenda kufuna sente. Unali mukulu bwesirwaza. Omukazi naye sina bwe mugamba. Kati golodi wange bajja mutundawo mbambedde. Mbambaddeyo yaani. Mama Maria olimbamu Mama Maria. Bintu ne bitabuka bwe biti Mama Maria ng'osirise. Songa zino yingiramu. Yingiramu nze sapule nja gisoma. Ebana. Eno diru bwenga. Nja kufa. Mama Maria gwe wange. Sinajja kukola. Zendali ndowooza obwo busente obuyina. Even that small money kati wali ongamba lete mali yona jona. Sadali manyo inamu ku sente na uli ogamba gwe gundi ku gundi simanyo yambye ensiku. Honestly, I'm so disappointed in you. Just 500 million, milioni 5. Mwezi mulambo nonya milioni 5, just 500 million. Nko sagala nsonyiwo ku disappointinga. Ne wabaddewo ensonga. Toyogira. Just be serious. Bobanga toyina ate sente tugamba nganti nina. Oyugira nga mazima ti sente sikola ki? Sirina sente tulaba engeri gye tusobola okukuyamba kiba kyetaagisa. Okwetegeza musobola okunyamba. Kisinziire njogerayo. Muko sina buzibu. Era bw'oba osobola okunyamba n'okwata emmali ze n'ogimpa n'ennoonya abaguzi. I can help you. Nga walema n'okusitandika ku bigambo bye byasooka. Omuntu wova okumuyamba kisinza ku bigambo byosoose okwogera naye. Muko kati amazima gaga. Let me ask you one question. Stecia gold. Ojibaddemu oba oyagala gitandika butandisi. Kubanga ekyamazima business nali nagezi. Kale ekyamazima nali gyegomba. Ojegomba bwegombi. But the first time wangamba nti ebintu ebyo nawo business zolimu. Kyoli otegeeza ki? Kye nali ntegeeza ze nalimu ze ndimu ze njagala okubeeramu. Ze nalimu ze ndimu ze njagala okubeeramu. Kati we nakufuna ndebanga kigenda kukola kubanga mukyala wange Niki muganda ya ndebanga singa mukyala wange ate omulugi gwe mba nfunye ajja n'emikisa minene nga ggwe nganda basobola okifunamu ate ng'abantu lwasa bamanyi ndi w'amaanyi uta ku boda abantu ensi Muko kati nze kankumuulire eno ensi emmanyi. Muko tetwonoona nnyo obudde kuba era okimanyi nze siba na budde wano mbeerawo katono n'entambula kati nogenda omumiiting abantu e Holland n'okuvaayo ninotambula nina abasajja bange abatwala emmaali bangi tusale ku budde emmaali onoogitwala togitwale mali ngenda gitwala Muko ate onootwala ntwale emmaali ya sente nyingi nakusalirako for 2 billion funa milioni 5 w'emmaali ogende weeyiye Muko olaba otya bwe kwata emmaali gimpe ondeke nnoonye sente nkuwe. Listen, eri mali nakuwa buwi almost milioni 5 bye nakusaba mali nakuwa buwi bobanga tewasiima awo simanyi ate nakikola lwa sister wange nasiima kati otandika okungamba ate nkwe winga ne milioni 5 bikulemye kitegeeza nayo ne bwe nagikuwa tolina kyogenda Muko kanonye sente oyagala budde ki kubanga nina emmaali yo nina abagitwala batwala emmaali yange ze sente agakubeera nga ate nze Muko kati kola bwoti bwe nagijjawo nga ate ofunamu ate mpa mwezi gumu nonye sente ezo. Muko get serious. Muko bino tuli ku bintu bya business obutali buno obw'okuzannya mwezi mulamba gweyagala nkuwe emmaali yange era ng'etudde nedda Muko mpa kwenda ante nadda muddi okulaba. No ndowooza olaba saawa zino wenjogerera sirinira budde bonna baagala mali nali kuterekeddeko nga mukoddomi wange niye sente ziba zikubuze tukite mwezi siguyinaawo Muko nkwegayiridde kwamba nenjagala genda okufuluma okuddamu okugenda wano e US mwezi munene
mwezi munene mpaamu wiki 3 mpaamu wiki 3 what the weekend 1 week if you can't afford katuchita 1 week kachiri erigo okusalawo mva wano nga ntegedde mali ngende njigaba wiki emu muko kali obudde bwenkwadde bumala kale muko osinza kunenya buzibu bwange no ateze muna ebino ebintu bikola lwa sister wange era siga toli nti mukoddomi wange sandi kuyise twogere badde nkwata bukwasi mali yange nenjuwa abantu abalala abantu abajeetaaga mali bangi era sandi kuyise but because of my sister timulimu kweyagala sagala sister wange akitwale bubi nti ate mali gye nali ngambye ngenda gikuwa ate nagigabidde abala that's why nakuyise wano twogere naye nina 1 week kubanga next week the other week ngenda Poland muli mugutabuse naye kali muko kanerwaneko muko lekanerwaneko nfune sente zikuwa netugamba muli mugutabuse bini bintu si byampaka muko eno business ono jingira mu ng'okumidde ng'onywedde mukolina si business ya muko obwedda nkulaba ng'obwongo bulinga obwagala okireeta ekikyate muko tubanga oli w'amagi tubanga oyagala oŋŋamba golodi naye ng'oli mu bintu ati nze abamagi embatya muko kyova olaba naggamba bw'ona oyagala okuntegeera kigenda kukutwalira obudde bungi kiyinza okutwalira omwaka mulama ng'onoonyerezaako okuntegeera gw'olaba nyambadde bw'olaba nzize gw'olwo gwetwala ekyo okitegedde kubanga bw'onoogamba nti kati ate otandike kuntegeera nti ate mukolo lyajja yambadde bw'ate ate kati azzenga w'amagi ojja kulanga nzija mu ngeri nyingi bizinesi eno giba ezaawo muko ya bwongo olina okubanga bw'oyita wano tebategeera ate gy'ofulumira era naawe njagala bw'onoobanga osobodde okufuna akasi n'ogiyingira olina okubeera omukujjukujju kubanga essaawa yonna oba ogwa mu baki mubatemu kati olina okubanga bw'oyita mulina ekkubo ate oba ofuluma oyita muliwa toyita mu kkubo oli mukati kiringa ku nnyambala eyo ojja kulaba ebintu bingi nga bikyuka ebinkwatako byokyalaba bingi era ebyewunyisa okyalaba bingi muko one week gyenkuwadde ate nkikozerwa sister wange you know muko naye bwekigiramu ndi mukunoonya sente ndi muziro tuseeko wano obudde bunkutte eyanzamu naye omulimu wemanyi omulimu ngenda kutwainaako obuzibu era sande buyise naye olwokubanga nti kati oli wa family that's why ngande kankute twogeremu nga siraba tekugabako maali akatoraba ehe mukisha emotoka eri emotoka eritwara ku washimbe motoka kukwataho ewe modoka atogokora bulijjo takwata masimu gange leero kankyerumbire mu kayumba kakyo ampulire katekeho rediyo ekatekeho rediyo rediyo yanje egi ebugumo niringi wanji naye kale motoka kale mwedi twagigula egula ne ku buliri ate obuliri kyarayisi nnyo otalabanga olwo warayisi kakati olaba kyengeri okukola ogala kumbika oba gyekiri ndabanga akajja akaggali nindaba kazinazina kireka gyekiri ndaba kazinazina kireka gyekiri ani oyo noha sokoreke Namiiro. Tombuuza na kumbuuza. My sister. Lwaki nkubira esimu yange togikwata?
Tombuza na bintu bingi. Lwaki nkubira simu zange nga tozikwata? Banga kiri emaze nga sikulaba. Batengenda kukikwata. Emotoka yange. Otuwa no inawe motoka. Omwana ekimu Namiiro. Yanguwa. sizo wakawawo. Omaze weekisi bbiri tompa yadde 10. Ye emotoka yange eridde wanga sigiraba mu compound. Eri mukola ki nga tegwe kennyini gw'olina ogikozesa? Mu garage. Emotoka yafa Namiiro. Emotoka ekanfaho. Kati lwaki oba toripotinga? Lwaki oba toŋŋamba ki ekigenda mu maaso mu motoka yange? Lwaki oba toŋŋamba nga lwaki toripotinga kuŋŋamba nti emotoka yo eri waneeno oba kino Olumukazi mugagga. lwaki toŋŋamba? Namiiro oli mukazi mugagga. Tobanga wabba emmotoka yange gwe Mugisha tobanga wabba emmotoka yange. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.